ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Kale, mugamba mutya bannaye, bigenda bitya. Mwenna abali ku mukutu gwa Unique Media, tubabuuzaako mwasuze mutya, mwasiibye mutya, bulamu bugamba ki, omulwadde tusaba Katonda abeere ng'akuwonya, ate gwe ayinamu ebikutawaanya naye nga toli mulwadde, weebaze Katonda nti oli mulamu, kubanga obulamu kye kisinga. Omulwadde katusabe Mukama akuwonye. Gwe gabikuttekuttemu just nga tonnakaabirira bikuttemu biveewo, weebaze Katonda nti oli mulamu. Wabi? Si wabi. Samike ge mannya gange era sirina buzibu. Okuggyako nga gwandeetedde obuzibu. Nze sirina buzibu. Era ndi ne brother Jeremiah, omusajja yali omusamize Nakinku eyatigomya eggwanga lino. Omusajja eyateetaga kusooka kugenda mu ssabo oba kugenda kukebera ku bibbo. Omusajja yalina emisambwa, emizimu, amajini, byonna nga biri ku mukono gwe. Ng'era w'omugamba ogenzeeyo okusawula n'oyogera ebizibu bye, teyeetaaga kusooka kunyeenyanyenyaamu, wabula kasita awulira ng'akagalo keekanzemu ategeera gwe majini ng'era kutawaanya. Wawulira nga ekibegabega kyenyenyeza ng'amanya kati gwe mizimu gyegikutawaanya. Omusajja yekka eyali tabbibwa nga wakolako n'owona lazima sente ze ozisasula. Wabi? Nyanjudde bubi? Ndowooza tusiibwe. Taata togenda. Mbadde mmalayo naye Mukama yamusisinkana n'abeera ng'ate ate oyanguwa. Mbadde nsiibwe. Yamusisinkana n'amuwonya n'abeera nga taatambulira mu kkubo eggolokofu. Oyo Jeremiah Nabembezi Julius. Buza ku bantu taata. Kristo Yesu yeebazibwe, abaweereza ba Katonda mwenna. Buli mutya abalokole n'abatali balokole. Abasuubira okulokoka nammwe abajja mu bulokole nga mwekweseemu bwekwesi. Mwasiibye mutya, muli mutya mugyebali. Erinnya nsigala nze Jeremiah, sikyukakyuka awo wendi. Awo oli. Nyebaza bwebaza Mukama abukeseza nga tuli balamu olunaku lwa leero
n'atuwa omukka kwe tussa. Ekyo Ekyo kyekirabo kisinga okuba ekinene mu nsi muno. Waliwo abakina naye nga bakizanyiramu tebamanyi kyabugagga kye balina. N'okwebaza Unique Media okubanga empa omukisa munnange nenkyalako wano. Okwebaza tetukukome. Tunasiiba ku ekyo. Naye Katonda bw'akuwa omwebaza. Ne Unique Media tugyebaza. Waliwo yali tamanyi nti ayinza n'okulokoka naye yalokoka lwaki teyeebaza. N'okwebaza Katonda gye wasamika mugayo ne bulazi oli otya. Webale kukola omulimu omulungi. So waliwo comment eri gye wasoma luli. Oli agamba musimanya Jeremiah oyo lwaki omukyaza. Naawe jangu bakukyaze. Jangu bakukyaze. Oyogere kuba kati gw'olina ebituufu. Ebangamba Jeremiah wessaawo. Kituufu. Ate olowooza otegeera nnyo. Nyinza okuba nga nessaawo, nyinza okuba nga ntegeera nnyo naye mu ntegeera yange ennafu. Gwe jangu kamera weeri otereeze Samike waali wendi. Gwe jangu otereeze Jeremiah. Osobola n'okunkubirako. Oba n'okubirako ku ssaamu. Kamera weeri. Okay. Ate Jeremiah ngetunaddayo mu nsonga zaffe zetera okutambuliramu ez'okusomesa. Era gye mbadde njagala ennyo tutambulire naddala omwaka guno nga naye weesanga olumu nga waliwo by'olina okukoonako naddala nga bikwata ku fraternity eya obulokole oba olumu nga bikwata ku mbeera za bulijjo nga we tuba tekiri ku nze kiyinza oba ku mwana wange kiyinza oba ku muganda wange ffenna we tutambulira. Kakati emabegako twayogerako nendoza twali nene kuno na program twagiteekako. Program yali ya bisiyaga. Gye twasomesezaako abantu ebisiyaga bijja bitya mu makanisa bijja bitya. Program kituufu abantu bagira. Amazima ekyatuviirawo okukola program eyo yali ya ka video akaali katambudde ak'omwami amanyiddwa ennyo nga Ken Mukalakaasa. Omusiyazi. Omuyise musiyazi? Okay. Muka video ako kyogedde naye wekiri ojja tunyola lwaki wekiri. Muka video ako mwali nga alina omwana gwakabasanya. Ng'omwana bamukabasanya naye ate omutwe gw'omwana guli mu gundi eyo toyi zino ze batuulako asesema. Mpuliramu eddoboozi erigamba mu kavidiyo kyoba musooka muleke asooka aseseme. Kwegamba kale kali disgusting. Ken ng'atudde ku channel eya Shalom 256 yavaayo n'ayogera ng'agamba tabikola ki tabimanyi tabikolangako. Era ayogedde ne balooya be bagenda kukunoonyereza bajja funa yonoona erinnya lye biki kuba video bwali bubiri. Waliwo kaakamu akaati katambula nga Ken atudde ali mu ngeri ya suuti if I'm not mistaken nga naye waliwo abavubuka babiri wali beekiisinga. Ako Ken n'agamba kaakamanyi. Ako ko yaliwo era akamanyi naye mbukali ke bagamba mbu yali ali ku mwana w'abandi emabega ko takola ki takamanyi. Era nannyonnyola engeri gye byajja mutwali Lubowa Sima omukyala waliwo omukasitoma yali amukubidde bw'ajja akola obwa MC ku birthday yabyogera ku channel. Munnange wiiki ziyiseewo nazzeemu olaba Ken ng'ali wa Minisita Balamu. Ka video nakalabye katambudde. Minisita Balamu yakwasaganya ensonga z'abaana. Ndowooza n'abavubuka. Mba siri mistaken. Nga Ken yeetonda. Buba musonyiwe. Yabikoza buto.
naye kaakati musajja mukulu yawasa yabikoza buto alina n'abaana kaakati minisita ndowooza Ken n'asonyiyibwa yeetonze. Olwo video we nali nga waliwo abali bali mu kwekisinga eyo yo njimanyiko bulungi, but the other video yo sigimanyi yo siyange. To tweet police forensic confirming and see you. Yes, I really said that actually. Already Nera na submitting ako ne. It's okay. Neda, it's okay. Wabango gamba CEO kankubire forensic. No, hold on. Hold on, kankubire cherimo. Onada mubiyetali mwebyo. Nze ngenda kusaba forensic awado n'omuntu omulala yabadde yeegaana ng'abikola ate ng'abyegaana ne bamulaga. Kuwogamba nti CEO nze nkimanyi yeggwe n'abakumanyi bennyini bakonfaminga nti yoyo we bakuyita linnya ani? No, ina erinnya lye eryakwesa. No, kale olinako jange mazima gwe lukyamuzi Mukalakaasa. Mukalakaasa. You can't lie to me. Nze refesi yonjiraba yegwe kati gwongamba si yegwe. Abantu bankubidde ba minister ba MP bangamba ne minister babavubuka okola mulimo ki. Omwana nakola basajja banne bino ebintu bavubuka banne abaana abatono abakola bino. N'abakola bino byonna nga musirise minister sirise. Yes. You speak English. Say it in English. Yeah, I take this opportunity, madam, to apologize to my bad behavings, and I promise to not do it again. You say you apologize, my brother, or something you've done. What exactly have you? What are you apologizing for? Of me misbehaving in that manner. What did you do? What exactly did you do? We already saw those things. We have seen them. They are not children. Just speak it out so that you are sorry. Antwala omukisa guno okwetondako obutambi obwafuluma omwalabikira fesi yange ayinza okuba nga kyatukawo obutambi nga bukola ki? Wali okola ki? Mu butamanya era nyinza okuba njogera kyonna ekyagenda maaso ndabika nakikozesa butamanya by that time. Kicho wakola? Era nga njaga munyonyole mugambo ono director wa CID tomala budde bwe. Yeah. Kicho wakola? Okubanga nalabikira mu katambi ako. Nga nalabikira mu katambi ako akalimu abantu ababiri. Ntwala omukisa guno. Yogera kye wakola. Biwakola kubanga biwakola bisinga byogera. Gama nakola kino wakiche wakola. Okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulala nga tulina ekikola kitulimu ekitakkirizibwa. Amateeka tegabikiriza ate ne buwangwa bwaffe. Gwe oli lukyamuzi weddira nte. Obeerako jange. Amateeka byokola tegabikiriza. Ye mukama wange. Ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu. So I don't know, my director now, I think for this man's case, you need to charge him and caution him. Because I cannot just let him go, they will say I've not done anything. But we can... Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. We can caution them and he gets bond. Kama bange batata. Of kabiranga wansi. Bakama bange batata nsaba ekisonyiwo okuva gye muli olunaku olwaleero olw'ekikolwa kyemwalaba ekyagenda mu maaso kalakasa abasajja banne era nga ebintu ebyo byali myaka jadde giseeko dda ndi muntu eyakyukira ddala era nga ndi mufumbo nina omukyala n'abaana. Yes, omanyi tukola ensobi nnyingi nnyo nga tugezaako okuvubuka ne tumaliriza nga tetukoze ensobi ezisigala nga zisooturondola ne mu bukulu gye tuba tutuuse. Naye nsaba kisonyiwa okuva gye muli olunaku olwaleero. Kakati njala kubuuza kibuuzo. Gwe kyoyinza kyogerako ki nti oli omwana yakabasalibwa. Ono yakikola afukamidde yeetonze asonyiyiddwa. Sam, ebiseera ebisinga tukola ensobi mu bulamu buno bwe tubeeramu naye yo si nsobi. Yagambye nti yabikoza buto era kati alina omwana
abantu abafuna obudde n'omukyala wuliriza abantu abafuna obudde ne mufuna kamera nga ne mugula kamera oba mukutokozeza simu yammwe gye mwagula sente atali omu abatali babiri ne muwulikika nga muli mukabasanya omwana omuto ne mumukozesa nga bwe mwamukozesa n'asesema n'akola byonna ne mumulemerako eyo si nsobi oba yagambye mu byali babikoleyo mu 20 oba 17 oba 18 byadda si byakati kubanga tosobola kuŋŋamba nti wakeera ku makya n'okozesa omwana w'abandi gw'otamanyi w'abeera era gw'otamanyi kitegeeza gurupu eri nnene ate gurupu mu kuba ennene abantu bo bakitwala nti ekyo kya bulijjo kubanga tukirabyeko tuzze tulaba obutambi buze bufuluma era nga bagenda wa Balamu ne beetunda ne kakati batambula bayinayo kati ekyo kyekisinga okunnuma kakati simanyi oba Balamu looya kubanga tetulina etteeka jakusooka okumwebaza Balamu alina kyeyakoze ekirungi sooka oyogere omanyi mwogera nnyo ebibi ate munayogera biki sooka oyogere ekirungi Balamu yakoze ekirungi Balamu Barugahare Saabavulu kati minisita sebo ow'ekitiibwa tukwebaza olw'omulimu gwe wakoze omulungi naye gubulamu Balamu yakoze omulimu omulungi n'akwata omusiyazi mu ofiisi ye ng'ali naye ate n'amukkirizisa ate omusiyazi n'akkiriza wayasoose kwegaana ti mwami Balamu minisita kali nkamanyi nga ntudde wali walaba ekiisinga naye kano n'amubuuza nkubira aba forensic naye nga n'abamuleesa bamwetolodde baali babaddeko mu kibagamba nti baabivaamu okitegedde so tusaba gavumenti abantu baze bakomplaininga ku bintu bingi ebitakola ne kino kikole bwe liba tteeka likole abalokola abali eyo tulina abalokola ababuyabuya nga bw'oyogera ku nsonga nga zino balowooza oli mu ntalo olumba lwe banaasiyaga owuwo lw'ojja okakasa nti teziba ntalo bw'oba olina omwana gwewazaala nga nze nina abaana ojja tegeera obulumi bwe tusobola okubeeramu ng'abazadde tulina abantu bangi mumakomera abatalina misango mukomera nsiiba ng'endayo tulina abantu bangi mumakomera abaasibwa batalina musango ng'ali ku rimandi kale no nga tannaba na kusalirwa batuyambe bano baveeyo bano bafuna bateekayo abalala abalina emisanga n'obujulizi weebuli kubanga bwetugamba nti omukutto ekituufu n'obujulizi yennyini yewaddeko obujulizi era n'agamba nti nga womanya abavubuka mu ngeri y'okupangapanga bwali buto obwana obuto babusiyaze nawulira bamuyita mukwano gwono bamuyita Labongo Mechanic Labongo alina program gye yakola emabega kaawo ebusiyaga ajjukira akuŋŋaanya obwana obuto yes alina wangeri ya orphanage agamba alina obwana bwalonda ku sipiiti nga babusiyaze ninga abajja ababusiyaga bajja na Bible olina amugaa nti amubuulira njiri n'amutera ku byokulyoka n'akakozesezza alina obwana bwe bakozesezza naye nga bali bajja bambadde entalabusi befudde baleeta ebyokulya nga bwana befudde abayisiraamu alina ne bwe yakwatiramu ye nga yagamba nti alina ne bwe yakwata n'abubuuza nabugaa naye mumbuulire ekituufu lwaki mukola omuze guno nagana naffe baabitukola bali mu kwesasuza nabo baabi bakola kati nabo beesasuza naffe katubikole bano omwana kasita bamala omunaanuula ekyenda ky'emabega aba afuuse kisasalala ne buba musajja oba kisajjasajja oba tokyayinamu bwe tuvaayo okwogera ku mesegi nga zino eziyamba obulamu bwaffe waliwo emesegi ez'omwoyo ezo nzimanyi naye zino mesegi za mubiri Farawo akutta abaana ba Isirayiri Mukama amugamba bate agaanye kati ebintu bino ebize birabikira mu butambi nga n'ababikola weebali nga n'obukakafu bwennyini
amateeka gakole kubanga etteeka erikwata omwami ono waba yabikola weeriri lwaki siri erikola lwaki libuusibwa amaaso nze nkubuulira n'abalala gye bali kubanga nze kyemmanyi butambi buno bagenda obukola teba mistake kiba kigenderere kuba mwe bajja ssente mwe bajja ssente baabalaga bakama baabo titukirimu bala mu kiyandibadde atusooka otukolera ow'ekitiibwa asooka kuŋŋaanya abaana ono Keni aleeta abaana be yali nabaawo mu kaseera bajje kubanga Keni baamukwata katambi waliwo yali amukwata Keni amumanyi kuba ye yali ku mulimu bala mwatuyamba akwate ekibinja ekyo kuba amaanyi agalina n'omwana banoonye waali ekyo kituufu nga bwe bafunye ono banoonye ono omwana eyasiyagibwa kati kale naye bamurehabilitating bamufeeko yaba omusajja omukulu n'agamba mbusimanyaza akatambi akasooka nkamanyi agamba akali kaakamanyi nga bali beekiisinga naye kali mbutakamanyi simanyi oba twe tulina obuzibu ku mitwe abatasobola kutegeera kambabuulire embeera gyekoma okubanga ebeera egenda bwetyo ng'omuntu akola ebikobero n'asigala ng'ayinaayina mujja kujja abantu mu mbeera batandika okubatwalira amateeka mu ngalo bantu bajja tandika okwekolera ku bantu kubanga mmwe abalina obuyinza temumukozesezza kimala kati Balamu yakoze bubi okusonyiwa minisita yakozesezza kintu kya buzadde yawuliriza ne Bayibuli yetugamba towuliriza gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi ne buno bonna bwabadde bulenzi twetaaga owulira ku buwala kitegeeza nga tonnaba kusonyiwa ono ogono oguwuliriza katuleete n'oli ye yatuuka atya mu kifo ekyo mukozesa ebyo bye baamukola wabeewo okunoonyereza okwaddala kubanga bano abaana tuzze tubalaba avaayo n'agula amamotoka atandika okutwala abaana b'abandi alina essimu ez'ebbeeyi n'amukwala ssente agenda wano agenda wali abaana ate ng'olaba nti okusinziira akatambi ako mwana balinga gwe baakakubuki obukasi bayinza baba bamudraginga nalabika vidiyo akatambula nina gwe nalabye agamba baamukwata bamunywesa ebiragalalagala ne bamusiyaga ng'abisse feesi simanyi naye anoonya baamusiyaga naye agenza agamba alaba obutambi ekyewuunyisa Jeremiah tuli mu ggwanga nga abasuubirizibwa okukola emize bo tebeekweka tuboogerako ne bajja ne beegaana bo batambula era ne mu kamera bajja tebeekweka musajja bamugamba gweyogambye simanya Shalom bamubuuza Keni ne bamubuuza naye byogenda okwogera ge mazima tukuwe Bayibuli ogiwanike olayire netunulira ababuyabuya abavu lwaki mudda mubuuza ebintu ebyekisiru bwe bityo anti nabo bali babuuza bamanye from the horse's mouth kambabuulireko content yandibadde mulungi wammwe n'atambula naye mutambuza obuseegu ate kati bo bakola musango ki abasajja bo nabo bakimanyi mitima gyabwe omusajja yakola ekintu ekyo naye ne bateekawo embeera ne bakubiramu ne mmeeya mukyaliiwo meeya sajja wange okitegedde abuyisaamu eggaali kyensaba abakola kontenti yenna ow'enjawulo nja kubasaba mwenna abakola kontenti abantu bano mubaboole meeya namulabye meeya atabuse ekisiyaga kintu kibi nnyo bwe kiyingira mu ggwanga lyaffe lino ekisiyaga bwe kikoma okubeera muno mu nsi yaffe abaana baffe emijiji gyaffe gigenda kuzikirira gisaanewo gw'oyinza okukiraba olwaliro nga lulinga olutalo naye lutalo lw'amaanyi nnyo olumaze ebbanga tujja tululwana okuva ku Sodoma ne Gomora paka kati guli bwoyo oyitaba muntu wabula kiba abafuuse kikozesebwa samwe embeera n'obulumi abantu bwe balina oyinza obutasobola butegeera tosobola nabbuwanira busitula naye mbasaba
abakwasisa amateeka mukwasisa amateeka nga bwe gali kubanga ebya Kaisari n'ebya Katonda byaki Katonda alina amateeka ag'eggulu era Ken yayambala ekikolimo ekitagenda muvako ye n'abaana be yeetonze okwetonda kwe yeetonze ekyo kiguumaaza era alina omukyala kati n'abaana alina omukyala n'abaana natuka okusiyagira omwana yali talina mukyala n'abaana bwe yali muto tewaliwo bamalaya mu biseera ebyo tewaliwo bakyala emyaka 5 emabega taata Ken jala kubuuza gwagamba nti wabikolera mu biseera ebyo tewaliwo bakyala. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Mulimu abantu Mukama atusaasire naye nsaba temuforcing abantu kukola kibatandikoze kubanga enembera gyenyigiriza omuntu atuuka ne yeekyawa. Twetaaga tulabeko ku muntu nga yasiyaga munne ng'ali mu kkomera kubanga ebiseera ebisinga kuba amateeka mpulirako mbu amateeka ago ebiseera ebisinga bwe gaba gakusse mu kusinziira ku tteeka lye baateekawo nga osiyaza omwana tanaweza myaka 18 ndowooza kaba kalabba kusiba full life imprisonment. Death sentence. Why? Kalabba wana Uganda baba akajjawo siri so sure. Naye bakusiba mayisa. Tulowoozeemu. Wenzijukira ninga tulowoozeemu omwana wo omuto gw'olina wa myaka 10-15 nga babimukola. Kati otudde ku TV oli mu kulaba yabikola omwana we era nga n'omwana wo bulijjo agamba oli ye yabinkola. Otudde ku TV ng'olaba oli afukamidde yeetonze bamusonyiye ali abutaala. Ekyokusonyiwa tekyandibadde kibi. Balamusi alina okusonyiwa omwana oyo. Amateeka gakole. Amateeka ge galina okusonyiwa omwana oyo. Balamu abadde alina okukwata ensonga agiteeke mu kooti esalewo kubanga yavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Era omulimu gwagukoze omusiyazi amugjeyo n'amwogeza. Mwebaza nange kwekyo. Balamu mwebale kiwakoze kirungi. Ate n'amwogeza mu kamera. Ensi yonna erabe. Waliwo ebintu byetunalowooza batuliruddawa. Naye ekyewuunyisa kino kyenjala okugira. Bino bibaddewo babuloga boogedde buli alina kaccano we kati ayogedde abamu babyogera kufuna content na kutrending. Ekyo kiveewo bwe tuba tuweereza message naddala zino zikwata ku bulamu bw'abantu tubeere serious ku ekyo. Webale. Naye kyembadde tulina okuba nga aboogera kujasa okusaagasagamu awo kumusekaaseka. Naye kyembayala okuleeta mu fraternity yaffe siwulirayo asitulayo ddoboozi mu bulokole siwulira beebase gwe nagwe wawulidde bw'obyogerako oba tebibakwatako bw'obyogerako obeera wansi bwe banaasiyaga owuwo ojja kakasa nti toli wansi. Omuze guno tugulwaneko nga gukyali wano abantu bavunaanibwe. Afazaali tujja mutera obutunda mu kkomera tujja mukyalira ffe tetulina buzzi kubanga
ekkomera lino liyambako abantu bano bajjamu emyoyo egyo oba okugisigaza kubanga omwana bw'aba akola ensobi n'otamubonereza n'akola ensobi n'otamubonereza bw'anaakola ennene n'atta famire omwana wuwo ali mu ddiiro lyo waakolera byonna bw'otamudisipulininga ng'akyali bw'akula agenda kubeera omuti ogutasobola kugololwa obuterezi gumenyeka bumenyesi munnange byebyo bye nalabye byensi byendaba wiiki eno omuntu kwetonda n'asonyiibwa kyekyo era ojjukira n'oli yani muzibe muzibe ono muzibe wa SB4 owa mukwano gwange Deno yamuleeta SB4 bagenda muloga ne brothers epakasa bukakasa omusajja yafukamira n'agamba mulamuzi balesaba bansonyiwe bamuleeta mbu akabasanyiza akaana akato n'avugamira embeera yange tasobola kulaba embeera yange sobola kulaba n'okugenda mu kaabuyo yalaba atya bwakwata omwana bakutwaleyo walaba otya wookwata omwana kati ate kikwewuunyisa okusinziira ku information yatambulira ku muzibe kubanga nze puroguramu ya muzibe yonna nagiraba muzibe akaana yakafunira ne loogi yagifuna atya yafuna loogi naye ensonga za muzibe oyo era ne luli ng'agamba muzibe yafuna ssente yasooka ggula ekyasinga okuba ekizibu bwe bamusondera ennyumba SB4 bamugoba mu nsonga muzibe n'afuna ne DSTV nalwana TV ennene ne bemuuza n'ebyasa TV muzibe yasooka ggula TV SB4 bagaye bagenda muloga naye ani yagambye ani yagamba mutabani wakula nama yagambye alina logo SB4 mutabani wa manyi oli aba mutabani wakula nama kubanga gumanya kuwani wa mama Fina gundi kubanga ono gundi ani omuntu yena waba yali akuyengedde eddagala mu busamize ng'ali akuwadde eddagala obeera wansi we kati wano mu buloko baga nti aba akuzadde ogamba ono bawagundi bawakula nama ono ani nawulira ayogera naye nga siwulira simanyi gwagamba era agenda kuloga SB4 era y'ensonga zakyaziriko yamuga ngenda kukuloga ofuke ekyokulabirako of course oba muloga naye nze kyemmanyi kyanaazina takola ki takumba nze ebiseera bwe nabeereramu obusamize nze birakisola byogera ebyekisiru bugenda kuloga omuntu bugenda kuvayo njogere mu kamera bugenda kuloga omuntu ate nga mayembe ngalina ng'omukolako bukozi tekineetaagisa kumala kugamba mbu ate simanya nja kulogo gyo netondereko kijja kulogo gye netondere nga maze naye waloga abantu Jeremiah sabe kitukireke tuveeyo kale kakati muzibe muzibe yali takimanyi nti tasobola kubeera mu kkomera ng'agenda okukwata okukozesa omwana oba yamukozesa enewo oŋŋambye yafuna ne loogi muzibe awo nawona takimanyi nti kyagenda okukola kikyamu kati muzibe akaana yakajja ewaabwe ng'abagamba agenda kaweerera ate nawulira muzibe agamba nti omwana bamulimba yali amanyi omwana mukulu kakati muzibe gye yajja omwana baatulagayo waliwo gayi yakolanga puroguramu ezo bamuyitaani gayi yakolanga puroguramu ya muzibe baali babiri waliko Sewajje waliko n'omulala bamuyita nnya lye ndyerabidde Deno waliko omulala atera nga okuba ne Sewajje oyo bakola puroguramu eyo naye nkukakasa muzibe yakola puroguramu omwana yamujja mu kyalo SB4 muzibe bwe yamulemeramu ne SB4 gyogenda alina vidiyo ya muzibe nga muzibe bagenze gye bazaala omwana ono yakwatibwa maama w'omwana ne taata w'omwana baali bamanyi nti omwana agenda muweerera ng'ani agenda oweerera muzibe ye abagamba alina abantu bamuwa obuyambi
ajatolangako amuwe kati nga mbeera naye muzibe kyaleetaagisa omwana ono kubanga akavidiyo akasooka basobola okukozesa nga agenda oba owakoni nalugwa oba bayagenda kuba ku ssimba oba kuki naye musajja yazanya katemba owe yayisa mu lediyo zaawano zonna yagendayo nga kano akaana ke kamuwerekera kekamukwata ku mukono keko keyakabasanya alina bubwana bwaliwo obuwera kati keyakabasanya kaali kawala yakasaba mukyambo agenda kukawere bwe katuuka eno atandika kakulako mikono yate ng'ayimirira mu kooti ng'afukamira n'okwetona yayinaaka ekirabo ekyo bannanga tulina n'abasumba wano abalina ekirabo ekyo ekyokwegonza naye nga babbi nga baffere tetugenda tutambulirangaawo kukola bibi na kufukamira kwetonda ekyo nekivaawo nedda kati nze kankuule Jeremiah omuntu owuliriza omuntu afuna obudde n'alowooza ku muntu n'ateekayo ne ssente n'akuba ne pulaani n'afuna n'olunaku n'afuna ne ruumu eyo tebansobi gitwandiisa ensobi omuntu ajja buzaawo nga tokigenderedde okitegedde naye ekintu kyosoose n'oteekateeka n'otemaatema empenda nkikoze ntya tebansobi so naye pointi yaffe gye twagala okugjayo tine muzibe mu kooti yafukamira akkiriza nti yabikola naye bamusonyiwe tasobola kubeera mu kkomera bakuteekeyo muzibe tasobola kubeera mu kkomera otya mbusimanya anti embeera yange siraba oba amaaso agakola atya n'abantu atemyagati oli omusajja muzibu kumanya era mu vidiyo obwo simanyi oba n'akalabo katereyo kubatulaba nyina kateekayo nga muzibe ali mu kkomera ali mu kooti asaba omulamuzi bansonyiwe naye ng'omusajja w'omutunyi tulagira ddala talaba naye omusajja oli bandibadde tebamukwata nakumukwata bayirayo mu bintu ebyo naye muzibe yalaga nti ye yafunamu kasente yabalaga nti balayisi yali avuma bandibadde tebamukwata naye ekyamukwasa gaali malala yalaga amalala kubanga alina ne beyagamba ndi yaguza emmotoka nebusagenda givuga ati mbuyaguze ali akawunzo ebintu bya muzibe dabibaawo ze muzibe kasa yafuna ennyumba kyeyasooka ogula n'agula TV kambabuulireko muzibe yakwata abantu ku midiya pulogulaamu ezo simanyi gyoddeyo muzibe yakwata abantu ku midiya nga bamuwulira ng'ayogera oyagala oweyo ate ekyamuyamba kyali ekintu eki gavumenti butamukwatako gavumenti yamusaako musango kuba yagiwaayiriza yagamba musimanya gavumenti bamukuba ebiyiso ne bamukola ki naye nga n'ettaka lyayogerako lyali teririyo teryalirije ate nga sole tezigatta wajje naanyumya ndala ne bwadde yanyumya ndala so amazima galiwe gati nze njagala kubuuza bibuuzo bino mu buwombeefu obungi Mayala bibuuza minisita waffe omulungi Balamu ofiisi ogirimu era nja kukkiriza nti emirimu egisinga ogikoze bulungi naye nze ngoberera ebintu ebimu minisita abantu abamu b'osonyiwa jakitwala nti osonyiwa lwa mutima mulungi naye ebintu ebimu by'osonyiwa amazima gali nti bigenda tuleetera obuzibu abantu bagenda tutandika okwekolera ku bantu abantu abamu b'osonyiwa tebalina kusonyiyibwa balina kuba kyakulabirako minisita senga oyo omwana twale toli minisita nga waliwo atudde mu kifo ekyo kyewabaddemu naye nga Keni oyo byeyakkiriza byeyakola yabikola ku mutabani wo otudde mu ddiiro olaba TV nga minisita amusonyiwa owulira otya situli basazi ba musango n'ebino ebibuuzo bidde gye mulinamu abantu bibuuza bubuuza mweddemu ekyokubiri kubanga nze ndowooza oyo omwana ke yavuddeyo nakkiriza yandibadde nga ekizampo n'atuleetera n'abalala
gurupu ye be yali nabo yonna nejja kubanga minisita yakakasiza n'amugamba gwe tonimba nkubire bano musajja n'agamba mbakubire bakakase toligenda kusonyiibwa kasita bakaza bakutwalirewo omusajja neyeetonda omusajja ali mu kwetonda mbu yeetonda naye nga ebirago obwetowaze tabiina yadde n'ofukamiramu abamugamba tainemu ka discipline yadde tainaamu n'okwetonda alina kumala mugandi kati fukamira yakulirawo oyo minisita awo nedda era kiringanga waliwo n'akaana kajja era mu ofiisi yo minisita kaana kato nerabidde ennyali bakayita kaana kalenzi naye keeyisanga kiwala kambala ebiviiri kati waliwo omuyimbi omu eyakakozesanga mu vidiyo ez'okutunda ennyimba ze naye nga n'omuyimbi amanyi kyali mu kukola kikyama akaana kano akaleka ne keekozeseza ddala ebintu by'abawala ate kalenzi era bajja mu ofiisi awo minisita n'osonyiwa omulenzi oyo kati we wasonyiwa akaana kabulaabulamu ne kabanga akateredde era ne keetonda sigenda kubiddamu ndi mwana wa mulenzi sibigenda biddamu minisita njala kubuuza mukulu wange naye kati anzaala taata wange omulungi kyenjala obuuza akaana ko vidiyo kati ze kakoze nga kakuzeekuzeemu oziraba ssebo wakati akaana oli kaali kabyekoza bwekoza kati akaana keekubye pini ku makundi akaana keekubye bitatu akaana kati keeyisiza ddala nga kiwala eyo ensigo minisita wali osobola okugikuulira wali neetakula neefiira awo naye olw'omutima omulungi wasonyiwa nze mbadde nsaba omuntu eyarepinga omukyala omuwala ali ebisiyaga eyasse omuntu nga mutuufu nga byonna biraga yasse siri mu kuwaayiriza ndi ku nsonga kati nga olaba eza Ken tebandiweereddwa sekendi chance kusonyiibwa amateeka gagende gakole because we gatakola nanga ali eno njagamba ato kasita ngenda bugenzi ne bansonyiwa sijja kutya ekirala minisita kano ketwalabye ka vidiyo naye tukakasa gwe yali asookeddeko tekisoboka ka vidiyo kano ketwalabye era katuyambye ne kakola ki ne kafuluma naye ekibuzo kiri nti gwe yali asookeddeko oyo kuba bino ebintu biri mu stage woba okikola omulundi ogusooka toyagala bantu bamanye n'ogwokubiri b'okozesa toyagala bamanye naye wofunira confidence nti kati kitegeeza kintu okiruddemu kubanga ne kamera we bazisetinga totya okola bukozi kintu kitegeeza bali kati yandibadde Kenya asooka n'atunyonnyola bamikabe yali abikozeeko nabaani abaaliwo abakwata nabaani abaaliwo dhani okusonyiwa kale bakwatira mu kituli abo omu yes atuleetera abo abakwata vidiyo kubanga abamanyi mutu watuta okweyambula engoye zonna neyegatta ne musajja munne mu kabina aba alaba tebansobi bintu babikola bali straight nga baagala enjogera entuufu eri enti ono omwana gwe baali babikola wemba nsinzidde ku ka vidiyo n'ebigambo ebyogerwa mu ka vidiyo ono omwana gye baali bamukola yali tabyagala kituufu balinga gwe bali balepinga obuleepi bamulepinga anti zibayisaako ezigambo repi kanakyo barepu simanyi repu mbadde nyimanyi repu mmanyi eri ku mukazi anti baga utowuliza gwakawala naye nga mu njogera ennyangu obitunuulira eno yali repu kubanga gwe bata akikola nga ayagala tasobola tuuka ku salisesema kati olowoozezaamu kaana kano engeri gye baakatuusaawo webanga yaliwo etyo
kiza n'omuntu soyeka baamunywesa mwenge baamudraginga story tobiwulira mbo banywesa omwenge ne bankozesa mulimu n'ebisitole banaye mulimu n'ebisitole bitagatta kegwe gwe bakozesa bakusanze mu bbaala ganda wange so nze mbadde nsaba ne ku saidi y'ababuloga oba emirimu gino gye tukola nga ffe bwe tuba twogera ku nsonga ezimu tuziggyemu ebya content ekyo kyogera nsonga tubeere siriyasi ku nsonga zino ate woba omanyi nze Jeremiah senga nkeera ku makya wadde oli kyali wange nenzuula nti Jeremiah kozi wagala toyala kugerezaako ongerezaako bintu byo noonya bwobigerezaako awala okay kangereze ku Roland waliwo Roland nenzuula nti Roland ayina kye yakoze ekikyamu mu butuufu nga nange mu mutima nkimanyi era nga nkimanyi yakikoze okusinziira ku biriwo sisobola keera ku makya wadde nyina channel kumuleeta ku set nga mmanyi kyakoze kibi yakikoze kibi naye nga kiyagala kufuna views and likes mbutandika omubuuza kakati wamma bituufu ng'ate mmanyi nti kituufu ebintu ebyo nno byantamanze Saamu ebiseera ebisinga abantu bano bakola ebintu direct naye nga ye alina kyagala okufuna exactly kyova olaba TikTok etwononedde abaana nnyo kubanga bakimanyi TikTok egabayo akasente naye abaana batuuse okweyambula bakoze ebitasaana bakoze bino ebintu mubiraba gavumenti bino ebintu mubiraba obeera ku TikTok okwo omwana n'ayogere n'ogwaka vidiyo omwana n'ayogera ebigambo nga okuwemula okuli kuli naye ng'abyogera wotulina obulungi wo ati tasukka myaka 13 Saamu waliwo ebintu ebirumya omutwe totasobola kulowoozaako nga tokiwa nnyo budde kirowoozaako owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 njagala ebigambo ebisembayo badde sobola okukubirako ku mmeeya n'atunnyonnyola kuba ye mmeeya nalabye akakasaga ngenda kubalaga ebintu bye nnyina obbakakasa nti oyo omwana musiyazi alina obutambi mmeeya yamunoonyaako naye ndowooza tunakikola naye mmeeya webale kulambula basibe musanga nnyo ekigo abeerayo kati mmeeya omulaba oyo naye tamumanyi takumanyi naye mmeeya omulaba oyo mmeeya ye media personality oba yakola ku radio ba TV y'omuntu asinga okulabibwa mu kkomera mmeeya alambula abasibe sometimes bwe ngendayo musanga ekigo era okimanyi ogenda mu kkomera olumu nga mmeeya omumanyi mukwano gwo tebakukwatako okakasa banga bayita ba RP takukwatako meya ngutumiddeko emisimeya webale nnyo webale omulimu ogwo nno mulungi odako meya nja kukubirako otusooka otunnyonnyole ebintu ebyo wadde tuli mu bulokole tuli mu njiri n'ebimu twetaaga obimanya abaana baffe betusindika ku masomero babeera n'abaana bano bwe kiri ebigambo ebisembayo ng'obiwa omuzadde omwana oyo alaba puroguramu eno then n'ebisembayo ng'obiwa minisita bantu basatu kujjeko engalo nja kwebaza mwenna abazadde ne mukuza era ne mufaaludde okulabirira abaana be muzadde ate nentumira ne kwaba bazaala naye nga mwe mwasigala kayanira mu ntalo za nnyimbe na ntalo za mbaga ng'omwana omukayanira agenda kufumbirwa oba kuwasa awo abawuwo naye mu kusoma wano tobeerawo obeera walala bwe bamuli ebisiyaga ojja misinde kubanga okimanyi bajja kuwaayo kantu
Njagala kutumira ku bazadde nga mazima gali timukoze ekimala eri abaana bammwe. Mubaweeredde, mubabuuliridde. Omwana bw'ali bayononeka biki? Lulwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era kyensaba abazadde, abaana bammwe mubateekeko amaaso. Mwogere nabo, munyumyemuko nabo mulabe embeera ki gye bayitamu. Naddala ku masomero eyo, totekawo mbeera mwana kufuula ate muyeekera. Abula teekawo enkolagana wakati wo n'omwana mube nga musobola okuba nga mubaako ne conversation ezimu ze mukola ki? Ze mwogerako. Kubanga omwana oyo bw'ajja kubula ebintu weewuunye ne battikya bye bakola bye badde bamukola nga tomanyi. Naye bw'aba akutya talina kyajja kugamba. So tuteekewo enkolagana n'abaana baffe tusobole okubayamba kubanga bano abaana gwe mugigi okujja ogw'omu maaso. Nze leero wende nja siriiwo naye abaana bange bajja kubaawo ate nabo bajja kuzaala abaana nabo abaana babeewo. Naye kati ensigo gye tuleko olwaleero ye determining. So ekirala nja kusaba Minisita Baramu Barugahari oyo taata omulungi akola ku nsonga z'abavubuka era ng'otudde mu ofiisi ey'ekitiibwa. Tukusaba ofiisi eyo tugifunemu ebibala ebirungi nga ffe abavubuka n'abaana baffe bafunemu ebibala ebirungi. Obulamu obw'olwaliro butunuulira obulamu obw'enkya. Tutunuulira Uganda ey'enkya ne bwegenda okufaanana. Naye nzikiriza nti Mr. Baramu ajja kulaba vidiyo eno. Afazaali mukasalemu mukamuwe. Abaana baffe twetaaga obulamu obulungi. Bwe tuzuula omusego guli makati g'endiga tuguggyemu. Endiga zino zisobole okuba nga zitambula bulungi. Tukusaba Minisita, kola kyonna ekisoboka otaase abaana b'eggwanga kubanga awo Mukama yakutaddewo. Bangi abandyagadde okutula mu kifo ekira, bangi abaali bakyagala. Naye omukisa ne gugwa ku ggwe. So tusaba nga bwe tukyali mu nsi muno tukyayambadde omubiri tutereeze ensobi ez'abo abaatusooka. Sijja kusukkawo awo. Tuleme okufaanana nga bali abaasooka nti omwana n'atuuka okubeera nga yejjusa bazadde be, kale maama teyaŋŋamba, kale taata teyaŋŋamba. So mukisa ogwo bw'oba ogulina tukusaba gukozese. Nga nange bwe nkozesa ogwange okubuulira enjiri eyo gye bampa, naye kozesa omukisa ogwo kutambuza message mu bavubuka. Afadhali teekawo emisomo. Kuba kati ky'osoboza teekawo emisomo egiyamba abavubuka bano okuba nga tebayigira, obabuulire n'obuzibu obukirimu. Baleme kubanga n'obukodyo mwe bayita. Baleme kubanga bakwetera buleetezi misango nga gwe bw'osonyiwa bwe bagenda. Baako ne ttiimu esobola okumanya abantu bano na biki bye bakola. Ojja obyasanguza eri abantu kubanga olina platform ewulikika. Ne budget osobola ogifuna. Platform ogirina ne budget osobola ogifuna ekola ebintu. Tukusaba busabi bw'oba okisobola kitukolere. Oteekewo embeera kubanga abaana abasiyaze ne basiyaga obamanyi. Obagambe mujje mwogere ebiki bye mukola mubitandika mutya. N'abaliyo bamanye na bubi ki obuli mu bintu ebyo. N'omuvubuka gwe nalabye bannange ng'alina n'okuwunyaawunya. Wadde wamulabye bulabi. Namugamba ng'otudde weekiise wooti namugamba muganda wange. Siri bulungi siteredde. Niyo bamukikola mutya musajja mmwe. Mweraba. Ojja kusukkawo awo. Oziba ng'anoseka. Bannaaye. Nange njamaliriza ngamba nti mulimu ebintu ebyewuunyisa Saamu. Omusajja omukulu bagamba nkudde. Jako ebintu byo. Bankudde Jeremiah waddaye. Oli mukuseka. Mukuseka naye Mukama atusaasire. Omusajja yabadde atudde waati mu katebe kakalimu bwati. Buuza kiki? Ndagaane musajja munnange. Abasajja bandeepinze. Nega. Sabike edisudi yazigati. Amazima gali wegati. Jeremiah yandeka nkole. Kola.
amazima gali nti I am very disappointed ne fraternity eyeyita balokole. Teri ayogera ku nsonga eno. Naye senga ensonga eyo yabaddemu Pastor X, senga buli omu yabubukidde, kindaga ki? Ti bulijjo aboogera ku bintu ebyo olw'okuba birimu omusumba gundi oba omusumba gundi munoonya likes na views na kutrendinga, kubanga ensonga eno ng'oba olowooza nti eri mu kkanisa mukka obaako ekikyamu, oyo omwana Ken gwe yali naye teyamusanga mu kkanisa. Oyo omwana Ken teyamunona mu kyaki. Abaana bo tomanyi gye basabira, gye basomera. Abaana bo tomanyi banyumya ne baani. Ate omwana wo tosobola mu controlling 100% kiri bakikulimba. So ensonga zino tuzoogerako lwa nsonga. W'obyogerako oba oli awo n'owonya omwana wa neighbor alabye video, n'owonya omwana wa mukwano gwo alabye video, n'owo oba omuwonyezza, kubanga at the end of the day nze saazaalibwa ne Jeremiah naye twesanga. Kitegeeza Sami we mba nnina emize emibi oba ne Jeremiah ng'ayina, omu ku ffe ayina okukyuka. Si we kiri taata? So buli wootereeza owooli manya n'owoomutereeza. Ekyokubiri ekisembayo Jeremiah kyakoonyeeko, omwana wo tomutiitiirya, wabula mwagale. Omanyi mubigattika okutiitiibya omwana n'okumwagala, temubyawula. N'obeeraawo ng'omwana otya omwana okunyiigira, kyokka gwamuliisa, gwamulabirira, buli kimu buvunaanyizibwa bwo. Enkyo bayita okuza omwana, olina okuba nga omutaddemu values ennungi, nti ne waaba ali gy'otali ajjukira n'agamba nti nedda ekyo taata yakiŋŋaana, ekyo maama bwe bukambwe yakiŋŋaana. So ekisa kingi. So weebale, mwe mulowooza mwagala nnyo baana naye ekisa mukisussizza n'okutiitiibya. Omwana tomukuba kunatuka n'okufuka mu sowaani. Ng'omwana wange mwana wange muleke. N'obeera ewaka olina w'okyadde. Omwana nakuyitako myaka ena ng'apamye mu mpale ayitawo. Tebamukoonako. Omwana mumuleke, yakyali muto. Tofaayo, gwe muleka akule bw'atyo ajja kwekolerako ng'akuze. Omwana wo tamukolako nga muto, ajja kwekolerako ng'akuze. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.